televiziyo gye musinzira okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tembabuuzaako. Of course Fahad Pro UG YouTube channel gye muliko Saudi Arabia, Qatar, Dubai, buli omu gyasinzira okubeera nga alaba nyongera okubeera nga tembabuuzaako. Abalabira mu ggwanga Uganda kyakabi nnyo, mubanyemerera okubeera nga temugoberera America, Canada, Europe, awo nawonna nyongera okubeera nga mbabuuzaako. As usual video etandika na kubeera nga olaikinga. Bannaayi tekirina kibiri okubeera nga olaikinga video. Ntwala obudde wange nembeera nga nkunoonyeza amawulire amalungi agakunyumira ate nomaliriza nga bulayi video ate notalaikinga, ogwo teguba mutima mulungi tugwejjemu. Buli wonateeko ka like nange kinyongeramu eno amaanyi nembeera nga nkuleetera ebipya buli ddakiika buli ssaawa. So likinga video tenda kubeera nga subscribe notification bell nayo gikoneko ejja kubeera nga ekwalatinga buli wenaba ntaddeyo amawulire, kubanga nze buli ddakiika buli ssaawa nga bwe nakutegeeza nga bwe neeyama mbeera nkuleetera amawulire, era nga essaawa eno amawulire gentuuse nago si malungi n'akamu, mawulire ga nnaku. Omuyimbi Alien Skin afiiriddwa bambi sisita we, mukyalo ono abadde amanyikiddwa nga Shifa, era nga ono abadde abeerawo nnyo ku Fangoni Forest. Abadde batera okubeera nga temugenda ali ku Fangoni oba ku headquarters za Fangoni Forest wali ekibiina kya Alien Skin. Omwana ono mubadde mumanyi bambi yafiiridde mu Bulumi. Nina ka audio naye kakaabya amaziga nga tena kubeera nga okalaba ekyamazima ogenda kubeera nga ofuna akatambala kakubere kumpi otule owulirize audio eno eyasembyeyo yagikoze olunaku lwajjo ng'agenda mu operation. Edoozi alinga yakitegeddeko nti agenda kufiirayo, alina ebigambo byayogedde awo, era aka audio ena kubeera nga nkakuteerawo naye nga kibi nnyo nyini ddala. Abafangone manyi muli bakyali bange naye nyongera okubeera nga mbasasira Mukama beere nga abagumya. Ate bwe naba nkugiddeko Fangoni Shifa, by the way Mukama atusaba abeere nga omwoyo gwe aguwummuza mirembe. Eyo no nga nkugyeyo abawe naba maze okuteerawo ka video ako aka Shifa ng'ali mu ddwaliro alaajana n'ebigambo byasobodde okubeera nga ayogera. Ngenda kubeera nga nkuteerawo Fifi the Queen ayina byayogera okubeera nga abagamba. Trust me, badde nsaba akatambi kano oleme kubeera nga okasubwa. Fifi the Queen ayina ebintu ebyenjawulo byagini mu kubeera nga abagamba era nga bya mugaso nnyo. Tula butuuzi awo olabe oyige. Ngenda kubeera nga nkunoonyeza amawulire amalala mangi nnyo nga bwe nakutegeezeza. His Excellency Kyagulanyi yalumbye Namibia era nga nkomawo ne update very soon. So kamate video zino ate ngomona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Tewali gwe nagambye nti njija na mu ddwaliro mpozi ggwe n'omwana omu mu bamemba bange era bategedde butegeezi tebagamba tukulaba obwedda weebuuza kiki akalinga njagala kiggwe. Kati nina n'emirimu gye nabadde nnina, omwana yampa $9,000 oweeyo gurupu eyo eya originani lule, mbafulumiza t-shirt, mbafulumiza ekifaananyi kya papa, mbafulumiza ebintu bingi. Kati naye nga tebasalawo naye nkagamba abaana bengenda ku operation abaana bampa ssente zaabwe naye nfiirayo nkola nti kati jjo era bwe batannongoosa luli ne ngambako emirimu gy'abaana kanjikola enjimali kubanga bagenda ewa papa nga 25 wiiki ejja. Kati ngamba naye bwenfa kati nga kintu kinkubira n'ekintu ekyo nno bwenfa nengamba emirimu gyabwe kanjikole nagikubiridde jjokka kale ndoba bazimaze na ssaawa nga 2 ez'ekiro okuzimaliriza. Nengamba kanzifulumye ndyoke embeere mu ddwaliro mu mutima gwange guli mu kifo kimu byonna nembibafulumiza. Era leero mugambye omuwala ne mugamba gwe nafulumiza emirimu gyammwe nga manyi ngenda kufa fene ssente zammwe yaani abibawo era bagamba omugenzi gwe muba mubanja naye Mukama mulungi bannange yoka. Oyo mukwano gw'omusawo nze yagamba ebitakwatagana omanyi kati nga gwe wonoonyumiza emboozi kati mbiŋŋamba birala nkuddamu birala nnyo munkyanoonya kimanya yagamba kyanoonya simanya veins kati nga veins azaagazaki omuntu gwatamanyi soka ngambe nkuba etonnya nga twogera buntu olwasembe yagamba bitakwatagana nemukubira nga takwata nenziramu nensindika odiyo nemugamba nga byomambe sibitegedde era tayo sibitegeera konza omugezi wensonyiwa omusajja nemwensonyiwa naye tujja kwogera enkya amaanyi matono nga weebale nnyo mukwano mpozi nga gwobagambye nenze sirina n'omu wa gurupu gwe nagambye mukwano. Guys mugamba mutya Fifi the Queen mukyala nsubuga wano
bane comments zammwe nzirabye ne messages nzirabye abantu bangi bali ba victims. So buli wogenda mu bank tambula n'omuntu, divide the money, tokkiriza kutambula na sente nga tera alabye gwe gwaziwa, tokola nga nsobi eyo. Comments nzirabye, abawandise zize kusaaga nazo nzirabye naye nga obubbi bwe buli mu bank. Kati njagala okulaga abatyawe babba sente ku bureaus ezo ziri mu kibuga mutukyusiza sente. Olunaku lwakya abali mu recruitment musobola okunjulira mutwabanga ne season. Kati twali mu season ya Jordan ng'etuwa sente ya Rabbi. Ngenda bwe tujjirawo sente, tulina kyali waffe ali mu kabureau business nga tujjawo sente. Kati nali nzigirawo nnyo sente era njagala okugamba gwe wenna avoid doing transactions in one place or one area no getting comfortable. Bakubba nga bakubbisa lumanyi ntuuke wakyali waffe njimye sente nga bazibala kati baabalanga sente bando neewera nti buli bando basibanga $5,000 ng'omuwala mpita nga tugibala mu kamashini nga wallahi ziweze nga akwata rubber band azisibe nze nga ntuula wali nga nninda abalenda bakozi sente zaali ziwera. Kaakati amala okubala bubando bonna nga ndabanga obuweze apakinga sente azimpa nziteeka mu kibaaga, omwana abaka kibaaga tuyingira motoka zu asikali waawo kyali wange mwokyayo ne mwokya nenfuluma nengenda. Kati bwe nali nvaawo nali ngenda ku kibulooka. Bwe njogera ekibulooka bali mu recruitment bakimanyi tosobola okuba ne ba agents nga 10 nga sente ezo ku bali. Kati nvuga ngende eri ku kibulooka kyange ngende ku kibulooka baba will beat you. Nvuga ngende ku kibulooka wekiri tusotinga ab'ekibulooka ngenda ne sente ezo tutuuka wali tugwe ku sente tuzibale nga sente zaali ziweze naye nga muka Katonda muggulu we nali nfuluma omuwala yabalanga sente nga ndaba ng'era nkonfaminga mashini ebaze numeri bando ya $5,000,000 ng'abaana baddamu bazibala. Kati omu ku ffe kyabagamba temuzijja mu zibando zaazo muzireke nti ozijja oli kyali waffe nti kubanga tumumanyi naye ali mu bizinensi yeemu tho ye yali yafuna eyo bizinensi endala naye nga mu recruitment mwali. Nga gayi mukubira esimu ng'amugamba bampadde sente naye bampaddemu ebicupuli. Nga ngamba bicupuli mama bizze bitya bampita mama kozi mamizo ogolusa mpita mama ati munaye nga ngamba akanzije oli wanga mugamba ekibulooka we kituula ngajja yavuga nga agwa ku sente nga mugamba ne kituufu kiri nti si kicupuli naye sente bazisiseemu zikoze shortage ya $10,000,000 ne mugamba naye simanyi batya kubanga bwe nnyimiridde ku kamashini wali omuwala abaze sente ne ziwera. Nambuuza toyina wookyamyeko nti nedda, toyina gwozitumye nti nedda, bwe mbadde bwe nvuze mpaka wano. Nga gaye agwa mu sente ng'azibala agenda oziraba nga naye akizuula nti buli bando yagisokoolangamu ng'akata sente ng'azizza mu kisawo nga tulinnya motoka yagamba tuke tuddeyo. Bwe twatuuka teyanyega abakozi be bambi twasanga bali busy because that place is very busy. Abaana abasinga bakolerawo bamuwagira. Nga tuyingira mu kala office ka manager ng'atandika okubala sente ng'aziddamu ngamba oli yankozeeko ng'azannya footage nga nnyingira ndaba njoyera n'asikaali babala sente bwe nzija n'azibala nenva ku ttera n'engenda n'entuula bw'abala n'ezija n'enzirayo n'entuula nangamba ede wano mama akoze n'ensobi tobanga wantu awo nga babala sente balina zibala ne bazisibanga olaba. Kati nze nakola ensobi y'okuba nti wano mbadde nzijjawo nnyo kitegeeza nti omuntu ono yajjanga atubbanga n'okukirealizing nga tetukirealizinganga. Kati ng'azannya ng'agamba ne $10,000,000 sente nnyingi omuntu ng'aba asokodde sente z'abandi nnyingi ng'azannya footage. Bwe yazannya footage ng'omwana bwe yabananga okubala sente nga ziweze ng'akutte sente okuzambaza rubber band kano ke yeesikangamu bw'ati yazitanga ne ziyiikako ze ziyiiseeko. Bandi emu yayiikangako eziwera neyiikako entonotono nti buli bando yajinyenyanga nga olaba basokoola amatooke gano abantu ge baleeta ku mamotoka abwe be bagakulakulako simanya ne bakola enkuto ensawo z'amatooke naye kye yakola. Gayi n'awulira ng'atidde ng'aswadde n'okuswala bambi n'agamba yiikala abantu bange benkolagana nabo omwana ayagala kundeetera buzibu ng'alinda bakiranti nga bafuluma nga gaya abakuba akasira bana akasimu mumpe $10,000,000 nga bazibala tatatata nga bazireeta nga yewe nyini gwe yazituma omwana ajja nga mugamba gwe akoze ku mama nti ye sente za mama zibulako $10,000,000 namugamba ati kisoboka nze abudde wano nga muwadde sente ziwera
okuwayo omwana yalayira naye fe abali munda nga tuva kulaba footage twasigala tetukkiriza nti yali wali yalayira sinakwata ku sente nze nazibaze nenzimwa maybe gwabadde n'emmotoka zisokodde cause definitely zisitambula bw'omu ne mugamba mbadde ne brother wange wuuyo era sinayawukanako naye nze nabadde sente nga ziwera oba olina woziwumulizza biki bosi we namugamba nti omanyi tulina footage tuzannye kamera okakasa tonakwata ku sente z'abandi aga Katonda omuwala yalayira n'agamba bamuzannye footage guvanga ku muntu omubbi ne bazannya footage nga teyeesise namu nti banaye temuzannya temumalaayo kaneerope ne batuuka ku point sente we yazisikirangamu kati yazisikangamu nangalo tuwuna asikamu wabula yazinyeenyangamu bw'ati ne ziyiika ng'eno akozesa kigere n'azisindika wansi bw'ati kyava amugamba okyayagala nzannye vidiyo sinabba agenda bituuka tumulaba agamba nze najjako miliyoni 2 sinaweza ku miliyoni 10 n'obuzibu omwana wange mulwadde biki omusaala gwali tegunatuuka namugamba nga kitegeeza kukwata mu sente z'abandi lwaki oyagala okunjawula n'abantu namugamba njagala sente zonna namulaga wa bando esooka yiiyo zigwa osindisa ekigere zonna bando n'azimulaga namugamba teekano sente z'abandi nga bagenda baleeta kasawo ke bambi nga bajjamu sente nga bagenda babikola lwakabokisi ndoza bateekamu zino bando nga batereka sente naye yali asonseseyo nga bazisikayo kati omusajja ono nampa sente nze nengenda kubanga kyali waffe tetwabyongera walala tetwabiyisaawo naye nasigala neebuuza neŋŋamba kati ono omwana bbanga kiri atubbidde kuba nze muntu eyakimangawo sente nga nnyingi nga ntuula wali n'abala abalamu nembiraba neninda ngu azigatte zonna nfulume kati imagine bw'aba asse miliyoni 10 ku muntu omu notakizuula n'asikana endala 10 ku muntu omu n'asikana endala kino kiba kigwereddewa so engeri gye batubbamu yeeyo tokolanga nnyo transaction mu kifo kimu n'ogetinga comfortable that's a very big mistake tokikolanga leero gikole wano enkya gikole wali kale bakubbireko ewalala ekyokulala tebakusibiranga ssente gy'otalabira bazisibirengawo ku mmeeza ng'olaba mu byulo omwo ate n'ekirala ne byulo ezo ezimu zirina ababbi baazo era ogenda ofuluma nga bakulinze wabweru batandika okugoberera waliwo omuntu yawandiisa comment n'agamba mbu banka omuntu atakugulirawo akawunti tasobola kubba sente ku akawunti namulabye nga yakava mu kyalo oba yakafuna smartphone omuntu ng'akola mu banka asobola okubba sente ku akawunti yo kabeere nga yaliwo nga baggula akawunti oba teyaliiwo sente z'abantu eziva ku akawunti zabalooza baani abaziggyako mizimu oba misambwa bakozi ba banka be baziggyako nze nina anti wange bamubbako sente ne tukubira banka ne tugiwa ennaku twakuba lwakutaano ku mande ne bazizzaako sente naye omubuuka yaggyeeko sente ze so omuntu yenna nga bakuggyeko sente olina kukalira mu banka eyo olina kwefuula zolo okusobola okufuna sente zo ababbi babbira ddala omuntu omu yampeereza message n'angamba ye baamusalirako ku banka ng'afuluma ne bamutuuza mu mmotoka ne bamutwala naye okumutuusa gye baamutwala sente yali azitoddeko within the banka ng'asasudde fees naye abasajja mbu baamukuba nga bamugamba ffe batugambye olina miliyoni 6 lwaki oyina 4 ne bamukuba era kye yakola yaddayo olwamala omukuba nagenda ku poliisi ne bagenda bakwata ttera weeyo banka this man was paid ampeereza ebintu byonna mu inbox nangamba fifi abatubba baba battera abo bantu ba mu banka munda banka weba ekimanyi nti nno ababbi batuula munda mu banka lwaki temukola lutini mugamba no kati bano abantu batudde nnyo lwaki mutudde nnyo mu banka muggalengawo mugambe n'ennamba eri munda kemala okugwa tuyingize kale ennamba endala naye ebyo byonna babeera batufera ababbi bava munda mu banka bamwe musobola okukwata obuwuzi ne musiba peeni zireme kubbibwa lwaki temukuuma sente zaffe lwaki temukuuma n'emimwa gyammwe ne mutatuyitira ababbi ababbi abantu bava mu banka oba olina omuntu wakola mu banka oli muganda wa mubbi nja kudda mbanyumize mmwe abakola transaction z'ettaka nga sente muzisasulira ku mataka eyo gye muba mulaze bayenda batugumbula emboozi si yange naye omuntu omu yaginyumiza ne story yazannya gataliiko nfuufu tokolanga nsobi kwetikka mu kitimbi gwa nsimbi n'ogenda ku ground bw'ogenze kusasula genda laba ettaka dda mu banka balekere sente bafaafaagane nazo fefera kweri mukyala nsuubuga naye munagamba saagambye mweraba